okutumbula obuyiiya mu bantu n'okulaba engeri gye bayinza okukozesaamu kino okwetonderawo emirimu, gavumenti evuddeyo ku nkola etuumiddwa intellectual property egenda okubunyisibwa mu masomero era nga bano bannayuganda bakubiriziddwa obutatya kyokka boolesa obuyiiya. So we need to know, we need to engage relevant stakeholders like banks so that we have a talk on the importance of IP as a collateral. In Uganda, we believe that everything is possible. We also believe that Uganda is no longer landlocked, not because we are targeting and looking at some oceans in the neighborhood. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole kya Uganda Registration Service Bureau ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ebintu n'amakampuni Francis Butagira ategeezezza nti eno y'enkola ey'omulembe ey'okukolamu ebintu era ng'alaze ebimu ku ebyo ebinaakolebwa bw'atyo n'asaba abantu bonna okugyaniriza. That intellectual property is the future engine growth for any country. Forget about some of the resources, physical ones, which are exhaustible. Intellectual property is inexhaustible. We want to encourage innovators, especially younger ones. And how do we do it? By forging very strategic partnerships. One strategy was to have these technology support centers in universities, and we want to increase them. Minisita wa ssemateeka n'essiga Nobert Mao ategeezezza nti Uganda eri mu kufundikira ebyetaagisa okuvaayo n'ensomesa ya intellectual property IP egenda okusomesebwa ku ssettendekero wa Makerere. Uganda is now preparing to roll out IP education in schools and is in the final stages of inaugurating a master's program in intellectual property at Makerere University. Uganda's strong collaboration with WIPO is clearly reflected in the establishment of over 37 technology and innovation support centers in secondary schools, universities, and research institutions across the country. Eno kitegeezeddwa nga bw'egenda okuyamba ennyo okumanyisa abantu ku butonde n'ebibeetoolodde ne basobola okubikozesa, ng'era kino kiragiddwa nga bwe kigenda okuyamba essiga eddamuzi mu kuwa ensala ku nsonga ezimu. WIPO's investment in judicial training on intellectual property adjudication has strengthened the rule of law in the knowledge economy and equipped our courts with the tools to resolve IP-related disputes with clarity and confidence, an essential pillar for attracting investment, protecting creators, and fostering innovation. Darren Tango okuva mu Singapore era nga yakulira WIPO ategeezezza nti nga bwe kibeera mu kuvumbula eby'obugagga eby'omu ttaka bwe kibeera ne mu kuvumbula obuyiiya mu bantu. We talked a lot about the human resources, the knowledge resources of the country, but Uganda is blessed with beautiful earth as well, volcanic soil. You are very rich in that. So agriculture and the use of technology in agriculture will be very, very important. And so we're going to work with your government to bring smart agriculture, agri-tech, agrotech. We see that in many of your universities, there's a lot of investments in R&D in this area. We see a lot of startups in this area. Ekyama Shadrack Joshua, KTV Amalindire.